Kyekyo nga woobirabye eba nga woobiraba weebityo weebiri kamotoka koolabako konna kajjudde kakubyeko paka ku mutwe naye oyinza okugamba katwala basaabaze nedda abo bonna bakuumaddembe nga we twandibadde tubayita naye nga kakubyeko paka ku mutwe awo nno kabadde kava ku Emirates Hotel wali Emityana mu ekyo ekifo we babadde omukyala Nabbosa era gwe bagenze ne basalako ne batwala naye oyinza okulowooza nti babadde bakwata oba omuntu alina ebissi kyokka ng'ekyewuunyisa era gwe babadde batwala mukyala naye bazze mu bungi ng'oyinza okulowooza nti bazze kukwata oba kibanda njogera ku bano abasuubula enjaga ng'ab'e Mexico naye ng'abadde mukyala oba bakutte mukyala atalina kissi atalina ki Uganda waffe ye Uganda yaffe mwe tutambulira nga tuvuddeko ate munnange abantu beeyongedde oba beeyongeredde ddala okuba nga baagala pulezidenti ow'ekibiina kya NUP omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu era bannange nkulabidde ku mazina ga buli tayipu bano nno babadde busembatya endowooza busembatya esaidi zeeyo nga ovuddeko oyiga nga weeyongerayo ng'agenda embaale bannange kankulageko naye nga ssanyu nasoose n'endowooza nti gaye mulema oba nti aliko obulema ku mubiri nedda gabadde masanyu atyabudde amazina balina omukwano gwannamaddala era nga bw'obiraba bakoma kuwamba bantu ate abantu beeyongera kulaga mukwano nakugambye nti omwami yagambye nti ye nga bakwata batono bakwata omwomu banaatumalayo nti bandibadde basitula bases bajje batunone nga tukyali awo wali omwami omulala avuddeyo n'agamba nti buno obubaka nnyongera obusindikira abaami abasalawo okwesiriwaza nga bantu bakulu naye nga beesiriwaliza ddala ne baba ng'abaana abato wammanga n'amenya n'amanya gaabwe era n'awa reasons lwaki abayita abasirusiru abasiriwala awo okwesiriwaliza ddala mu Uganda naye balowooza nti bwe baba basobola okwesiriwaza nti basobola n'okusiriwaza bannayuganda abalala mu bano mulimu ono Guy Dini Lubowa Sava Stanley Ndawula owayaya simanya yaya bikoze bitya n'abalala bwe batambula ne kale teekamu ne Daudi Kabanda ne banne kale kange n'abalala bwe bagwa mu kiti ekyo kati batandise okutambuza narrative nga balaga nti nno Twitter account okufulumira ebyo Muhoozi Kainerugaba by'abayogera mbusi ya Muhoozi kati baagala okuteekawo embeera mbu waliwo omuntu omulala akozesa akawunti ya CDF bassebo ne bannyabo abangoberera era abandaba bano abasajja emirimu gye bakugukamu gyakubuzaabuza abantu kale katukitwale nti nno akawunti si ya CDF abaffe mbuuza lwaki bwe yayogera ku kulumba Kenya kitaawe pulezidenti w'eggwanga kitaawe pulezidenti w'eggwanga yavaayo n'akola apology akawunti si ya Muhoozi Kainerugaba n'ekitaawe yavaayo n'akola apology era ffenna ne tugiraba bwe banga eyo akawunti si eya CDF njagala okwebuuza lwaki bwe baayogera
era bwe yayogera okulumba South Sudan lwaki Minister wa Foreign Affairs yadduka kipayopayo ogenda okubaako engeri gye bayogeramu ne government ye Sudan. Wabaddewo ze twandiise diplomatic negotiations ne missions ez'enjawulo nga ziva ku okukozesa obubi omutimbagano ogwo. Ekyokubiri, bwe tuvanga tuvudde ku bino bye batera okuteekako nga most especially Birumba abawagizi ba National Unity Platform kubeerako n'ebintu ebirala okitegeera ebikwata ku famire ya General Muhoozi Kainerugaba ng'omuntu oluusi gye baba batambulidde ng'awaana mukyala we n'ebintu ebiringa ebyo. Abaffe njagala kubuuza mu abasajja abakulu abeesiriwaliza ddala nga mwagala okufuula abantu nti nabo basobola okusiriwala olw'okuba muli ku bumiru kaadi bwa NRM bwe babawaayo emitwalo 3 emitwalo 5 amagezi ne mugasalawo okugeesambira ddala ne musalawo okutambuza busiru. Abaana b'abantu bakwatibwa, abaana b'abantu bawambibwa, abaana bafuulwa ba orphans mu muddaawo mbwate akawunti si ya Muhoozi. Saagala bagamba nti muli basiru naye omuntu yenna atambuza narrative eyo ate mu basiru oba osusse nawo actually n'oyo yennyini asobola okugirowoozaako ng'alinga alowooza nti akawunti ya Muhoozi Kainerugaba si ya CDF era si ya bipostingayo era nawe nja kutwalira mu ttuba lyemu ng'eryo. Sandyagadde bantu bafuuke basiru nga tewaliwo choice y'okubeera abagezi. Abaffe emabegako awo yagenda n'ateekayo posts ng'agamba one of these days ngenda kulumba ekitebe kya Nuupu mu nnaku 2 ne balumba ekitebe. Kati njagala kubuuza mmwe abafunte ntama musemanya akawunti si ya CDF lwaki buli kyateeka ku akawunti ye kituukirira? Lwaki bwe yayogera ati no Eddie Mutuwa muyina mu basement ya muyigiriza lunnankole ekitongole ekirwanirira eddembe ly'omuntu ne kivayo ne kigamba nti amute? Lwaki after a day or 2 days Eddie Mutuwa yalabika? Temuddamu kutusiriwaza basajja mmwe, mulina abaana, mulina abakazi, actually mulina families ez'okuswala. Muyinza okuba mmwe nga temukyaswala, ensi yabavaako, naye abantu bammwe bwe mu associatinga nabo bo baswala. Mutusaasire. Let the CDF account for his actions. He knows what he's doing. He's not a fool. Simusiru. Ekitegeera. Simusiru bikyateekayo ng'akimanyi. N'olw'ensonga eyo mumuleke ateekayo byateekayo. Ekiseera bwe kirituuka ekyokukola accountability ebyo byataddeyo sirowooza nti no munaamusasulirako. Nze mutaano wa Mbega Roses Matovu Junior. Okitegeera ekintu ekyo mazima waliwo omuntu akola ekintu oba nayogera ekintu ne weebuuza n'ogamba bannange ono ffenna tuli mu nsi y'emu oba ye ayina eyiye naye nga womanye nti buli omu ayina endowooza ye ate era ayina right kulowooza nga ye bw'ayagala. So naye endowooza y'omwami oyo abasindikidde obubaka katusuubire nti bujja bubatukako. Ate nga tuvuddeko eyo waliwo obubaka obugendera ddala eri abanaddiini eri abanaddiini era nno nze no sigenda kubwogereramu nnyo kubanga obubaka buwanvumuko bagambye nti bugendere ddala eri abanaddiini bafuwa neno mu ggwanga Uganda nabo abasalawo okwesirwaza ne babanga ebigenda mu maaso balinga batabiraba naye nga babiraba era nga bwe batuuka okwogera boogera ku birungi byereere ne batavaayo kusitula ddoboozi kwebyo ebigenda mu maaso ng'abaana abawambibwa, abaana abatulugunya, abe beewerera be bagenda kutwala mu basement naye ng'ebyo byonna balaba nti bituufu obubaka bwamwe buubuno. Bannaddiini abasinga balowooza nti General Idi Amin Dada yali dikiteeta nga Museveni yewe eddembe eri bo. Museveni si yewe eddembe eri mmwe just lwakuba muli ba Ssekibotte nnyo. Bwe nkozesa ekigambo Ssekibotte embeera sivumye. Ssekibotte ye muntu omusirise nnyo ne lwe kiteetaagisizza. Gwe wali ogezezzaako okubeera General Luwumuka Kasooba Museveni wa ddembe.
wali ogezezzaako okutambulirako mu bigere bya Janani Luwum okakasoba Museveni wa ddembe nga lwaki Museveni tabeere wa ddembe gy'oli gwalaba n'ekinnya mu nguudo n'ogaana okukyogerako gwalaba n'obutemu mu ggwanga n'ogaana okubwogerako gwalaba ne kiwamba abantu mu ggwanga n'ogaana okukyogerako bannaddiini abasinga balowooza nti baatuma kubuulira kigambo kya Mukama naye ne beerabira nti Mukama bwe yali abatikkira yabaweerako firimbi nti bw'olaba nga waliwo sayidi enyigiriza ginnaayo fuuwa firimbi mangu ogambe nti eyo firikiiki. Bannaddiini abasinga beekubira sayidi, bannaddiini abasinga balina obujoozi munda, era bannaddiini abasinga tebasobola kutaawuluza nkayana zigenda mu maaso mu ggwanga wakati wa gavumenti n'abo beekulembera, so nga ate munnaddiini ye yali badde omutaasa. Era y'ensonga lwaki abantu singa baba beesaza akajegere mu nsi yonna abasinga okuzza embeera mu nteeko ku lwa gavumenti babeera bannaddiini. Nga ne gavumenti bw'eba efuukidde abantu ekyambika abasinga okuzza embeera mu nteeko babeera bannaddiini. Gwe munnaddiini w'e Uganda owadde Mukama ensonga lwaki yakufuula munnaddiini? Gwe tokimanyi nti ye gw'alina okubeera omutaasa w'abantu b'osabamu ekimu eky'ekkumi? Gwe tokimanyi nti ye gw'alina okubeera omutaasa b'abantu b'osolozaamu zaka? Naye ennaku zino ekimu eky'ekkumi tunaatera okkivaako, ne zaka abantu banaatera okgivaako lwa nsonga zaka mugijje wa Museveni n'ebasingira ey'abantu be mwajja okulyowa. Kimu eky'ekkumi mukijje wa Museveni ne kibasingira eky'abantu be mwajja okulyowa. Ne mulaba ebikyamu ebigenda mu maaso mu ggwanga, ne mutunuulira ebikyamu ebigenda mu maaso mu ggwanga, nga bwe mutuuka mu maaso ga Museveni mumujjukiza mmotoka zammwe ezinaatera okukaddiwa ate 2026 atuuse mugenda kukolayo kimu mu 2026. Mumujjukiza nnyumba ya Faaza bwegenda okumukuba, mumujjukiza bintu bibayamba mmwe nga mmwe abantu. Bannaddiini b'e Kenya gye buvuddeko baagobya Ruto obukadde bwa Kenya 20, obukadde bwa Kenya 20 buzitowa ensimbi za Uganda obukadde 600, ne bamugamba nti nedda zitwale mu ddwaliro. Toyinza kuzimba nnyumba ya Mukama ng'abantu bafa nga tebalina ddagala. Toyinza kuzimba nnyumba ya Mukama ng'abawejjere bakaaba. Naye bannaddiini b'e Uganda tebalinda Museveni kuzibaleetera, bazimwesabira, era ne balaga nti basinza Museveni, tebakyasinza Katonda. Ewaali nga mu linnya lya Mwana ne Paatiri n'ery'Omwoyo Omutukuvu baateekawo mu linnya lya Muhoozi ne Museveni ne Maama Janati Kataaha. Bakuza olunaku lwa Janani Luwum naye tebamanyi makulu ga lunaku olwo. Obuuza Janani Luwum gwe wamuyigirako ki? Era bw'oba tosobola kutambulirako mu bigere bye olunaku lwe okuza lwaki? Ensonga lwaki tukuza olunaku lwa Janani Luwum, ensonga lwaki tucelebratinga mukadde waffe Janani Luwum yeebake mirembe, si lwakuba nti gavumenti yamutta. Ekyo kyenjagala musooke musimbeko essira mwenna bannaddiini. Ekitukuzisa olunaku lwa Janani Luwum si lwakuba nti Amiini yamutta, wabula lwa nsonga yali asobola okugamba ku gavumenti ya Idi Amin wakati ng'etadde obunkenke ku bantu. Yali teyeerya ntama wakati mu binyigiriza abantu. Yali teyeekomomma wakati mu bye yalaba nga tebitambula mu maaso bulungi, nga tebigenda bulungi mu maaso mu ggwanga. Naye mukuza olunaku lwa Janani Luwum nga temulina kye mwakoppa ku Janani Luwum. Mumpe ensonga lwaki mukuza olunaku lwa Janani Luwum nga mmwe temusobola kubeera ba Janani Luwum? Ojaguza otya omuntu gw'oteegomba kufaanana? Era bw'oyimirira nga boogera ku Janani Luwum tewaali egombye okutambulirako mu bigere bya Janani Luwum. Janani Luwum agenda mu myaka 5 bukyanga afa. Naye ne guno gujjwa erinnya ly'eppya era lya mugaso nnyo eri bannayuganda n'okusinga bannaddiini abaliwo. Kubanga Janani Luwum akyasobola n'okugamba ku gavumenti eno nga twekoppa ku bigambo bye yakozesa mu gavumenti gye yayogerangako eyafuga abantu obumbula. Naye ggwe wooli, naye amaloboozi ga Janani Luwum n'ekifaananyi kya Janani Luwum n'erinnya lya Janani Luwum likusinga amaanyi.
n'olaba ebikyamu ebigenda mu maaso mu ggwanga n'otagamba ko nti naye bw'ataabeera nze kubyogerako anaabeera ani? Bwe si ebisonge mu lugalo oba ekizimba kino bwe si kitundule anaabeera ani? Nga mwogwa mmwe gwakusabira Museveni abasiraamu n'ennaku zino mulimu n'aboogera mbu kakati Museveni bamwagala nnyo n'okusinga obulamu bwabwe. Kyokka ng'ekirabo ky'obulamu tekigeraageranyizibwa maaso g'ow'ekitiibwa Allah kubanga kyekyoleka okubaawo kwe. Nze leero wadde neebase simanyi bwe bwakedde. Ekyo kyekindaga ekitiibwa ky'Omukama Katonda oli yagamba nti obulamu bwe gasiya bw'obugeraageranya bw'ayagala gavumenti n'oyo agikulembera Mwami Yoweri Kaguta Museveni beebo bannaddiini be tulina. Kyokka nga ne bwe lubeera lutabaalo abantu beekwekanga mu biwawaatiro bya Katonda era ku ludda lw'abayeekera n'aba gavumenti oba ku njuyi zombi ezibeera zirwanagana. Oli we yayingiranga ekkanisa omuzikiti oba ekereziya katolika nga tewali akkirizibwa yadde okujja musokooleyo, kitegeeza nti ennyumba y'Omukama Katonda bwe bwalinga obwekweko. Ennaku zino okyayinza ogyekwekamu. Essaawa eno baba bakuyiribya n'oyingira mu muzikiti e Kampala mukadde. Essaawa eno baba bakuyiribya n'oyingira e Namirembe. Essaawa eno baba bakuyiribya n'ogenda e Rubaga weekwekekaawo. Ennyumba ya Mukama etaayinanga sayidi lwa nsonga. Omukolobezi n'omutuufu bonna Mukama yabagamba nga mbaaniriza. Essaawa eno n'osaalimbira mu nnyumba ya Mukama nga waliwo ekikugoba be bakubira omusajja essimu nti jangu ono ali wano. Awo be bannaddiini bammwe. Sigamba nti nzikakkanya basajja ba Katonda n'abaami, nzikakkanya abatume ba Katonda, nedda. Sikakkanya batume ba Katonda. Naye abatume ba Katonda beebekkakkanya nze ndi mu kubajjukiza bujjukiza nti mukole obuvunaanyizibwa bwammwe obusukka mu kusomesa evvanjiri, obusukka mu kusomesa amateeka 10, obusukka mu kusomesa obusiraamu. Era mukimanye nti Mukama bwe yali abatikka obuvunaanyizibwa yabaweerako effirimbi nti woolaba atema munne fuuwa mangu. Era omulage nti kino kikyamu toddamu kukikola. Gwe munnaddiini bw'oba otya okugamba ku Museveni anaabeera ani? Era n'ekyo ekibalowoozesa nti Museveni wa ddembe nnyo awa bannaddiini ekitiibwa eddiini zonna aziwa ekitiibwa olimba. Okuggyako nga gwe omusota gulina kusooka kukuluma okumanya obulabe bwagwo. Naye Bayibuli yatuwa omukisa oba olukusa. Bw'ogulaba gusaanyeewo kubanga nagwe gukwesooka gugenda kukusaanyaawo. Mpozi nga mmwe mulinda kimu gubasaanyeewo mulyoke mukimanyi nti omusota gusaanyaawo. Sivangako naye nkimanyi nti abantu bafa. Then lwaki nninda kufuula onsooke nkitegeere nti abantu bafa? Kati gwe lwaki olinda Museveni amale kukolako obulabe ng'alina obulabe bwakoze ku bannaddiini banno olyoke omanye nti Museveni akola obulabe ku bannaddiini? Gwe kyogera abasiraamu abattibwa bo si bannaddiini. Kadiri Muwaya teyali munnaddiini. Sheikh Bayiga teyali munnaddiini. Hassan Kiria teyali munnaddiini. Bani bonna tebabadde bannaddiini bazzenga akubakuba amasasi ba Kigundu bamuzaata bakalisa ne bani bazzaawo obutwa. Onkakasa otya nti ayagala bannaddiini mutuuke n'okugenda okumusabira mbu afuge nnyo temumanyi nti gyakoma okufuga gyakoma okutta. Mwe mulowooza nti muli seefu nnyo nti ffe abantu ba bulijjo ffe tutali seefu. Naye bwe tuba kaboole mwe muli mannyo nga gavumenti eno kawuka akali amannyo bwe kamalako kaboole kagenda kudda ku mannyo. Mwe mulowooze nti ebyeggwanga tebibakwatako nga bwe mutuuka mu maaso ga Museveni mumujjukiza mmotoka ze mutalina, mumujjukiza nnyumba z'abapaaza zitannaggwa. Naye mu ggwanga omutali mirembe tewabeerawo alina mirembe. Ye Excellence alina ekigambo kyeyayogera temuwakifumiitirizaako.
yagamba ekyalo ky'abantu 11 bwe kubeerako omugagga omu oyo yabeera omwavu ow'11. Buli lw'obeera mu batali bamativu obutali bumativu bwabwe naawe bujja kukolako obutali bumativu. Ekyo nkibabuulidde bannaddiini baffe, mulekeraawo okuwaanawaana Museveni mbu nga waali freedom fighter, nga waawe eddiini z'abantu ekitiibwa. Nedda, just mmwe muli bassekibotte nnyo. Era mulekeraawo okukuza olunaku lwa Janani Luwumu n'okulujaguzaako n'okulusomerako ebitambiro bya mmisa, kubanga temulina kye mwakoppa ku Janani Luwumu. Temuli beeteefuteefu kutambulira mu bigere bya Janani Luwumu. Ekifuula Janani Luwumu omuzira w'eggwanga era ekyamuweesa olunaku si kuttibwa, wabula bye yayogeranga. Kakati gwe bw'oba otya kuttibwa ng'ate otusomesa okugenda mu ggulu, ng'okugenda mu ggulu omala kufa, by'otusomesa kati tobitegeera. Kati by'otusomesa tobitegeera. Nabwe kityo bakadde baffe bannaddiini, mwe eddoboozi eritalina muziziko, mwe eddoboozi eritakugirwa, mwe buddukiro ne wakati mu ntale nnyingi, mwe baleefali wakati mu kusowagana. Naye muddeeyo alina Kurwani gikwate, naawe asikiririza mu Bayibuli gikwate, okuba ebirayiro ogambe wallahi Mukama nkoze ekimala ku lw'abantu, olaba oba kijja. Ogenda kuba togirimbiddemu, naye tokiraba nti ogenda kuba ogirimbiddemu. Mbawadde obuvunaanyizibwa oba ekkatala buli munnaddiini. Kwata ekitabo ekitukuvu olayire nti wallahi ayi Mukama Katonda byonna bye wantuma mbikoze bulungi, tosobola nkimanyi. Kati mugende mwetunuulire mu side mirror, oyo omuntu gwe mulabamu mumugambe nti tokoze kimala ku bikyamu ebigenda mu maaso mu ggwanga, obutemu obugenda mu maaso mu ggwanga, ekiwamba abantu ekigenda mu maaso mu ggwanga. Ensonga ne mugirekera omuntu ogu jjajjaffe Embuga yeyekka ayogera ku basibe, yeyekka ayogera ku bad governance, yeyekka ajjukiza gavumenti saagirwanyisa, wabula agijjukiza nti naye bano b'owamba nga baana b'abantu ate bojjamu omusolo. Era okubawamba kyongera ku buganzi mu gavumenti oba kikyayisa gavumenti yo. Yeyekka ayogera ku baana b'abantu abasibiddwa, abattiddwa n'abalemaziddwa. Yeyekka ayogera ku bikyamu ebigenda mu maaso mu ggwanga. Era ndowooza y'omu ku bannaddiini abatono be tulinawo abamanyi omugaso gw'okubeera mu nnaddiini, nti kisukka ku kusomesa Obusiraamu, kusomesa Obukristaayo, obulokole oba obwadiventi. Obubaka butuuse era kansuubire nti bawulidde bulungi. Bubukulu nnyo, bulimu emesage ennungi naddala ku mbeera essaawa ya kakati gye tufeesinga ng'Abaganda baffe babuzibwawo, Baganda baffe tulugunyizibwa. Weebale kubanga weekumidde ku NCK TV, teweerabira kubanga osubscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinge, ebisigadde nkomawo nabyo tova.